agenda okusomesaako naddala ffe abakyala leero ndi wammwe naddala ffe abakyala agenda kusomesaako butali tusobola okwebeezaawo nga tumuyigirako ku ebyo byayiseemu nga tusobola naffe okumukoppa ebyo byakola osanga ate ne tubeera ab'enjawulo aja tinsanyisa okukolaba kale amanya Nabunya Mariam mukyala w'omugenzi Mawanda Abdul Jabal wano ku Majabwe Wakiso mukyala w'omugenzi Abdul Jabal aja ati bulijjo yeggwe nyabo programu yaffe tugiyita okumanya bugagga bwe ntunuulira mu bantu abamanyi aja tusobola kuleka bbali njagalako ekyo ky'omanyi tukigabanyeko n'abatula ku ditini kiki ekikubeezezaawo oli mukyala wa mugenzi okyalabika bulungi bizinesi zitambula nze mukulaba okwange enyawo okikola otya ya mazima n'obwesigwa bw'oba oyagala okuba obulungi oba wa mazima nti nze ekyanfuula okuba nti osobodde okwagala okwogerako nange nti nabeere ow'amazima eri mukama wange oba baze omwami wange bwe ntwalanga mukama wange kati bwe naba omwesigwa kyennyamba okubanga yampaako omukisa ku bintu ebimu mwami wange bwe yagulanga ettaka nga tasobodde likozesa yampanga omukisa nze nenkola ki nendikozesa n'alaba ku ssente zensobodde okukola mu mikono gyange nga mpitidde nga mu kulima era eyo bwe nali nga nnima nalima obutunda nnima munange ng'omwami akyaliwo tannavaawo kati bwe nalima mu ttaka lyaguzaawo ekakiri abangi balimanyi era abangi wano baali bampita hajati w'obutunda nalima obutunda bwange ne bubala bulungi era nenkozesa omukisa nti gano amafuta gannyamba ogakozesanga akatale bwe mba nvaawo bwe mba njjako omwana mita ate nga mmulekerayo n'obutunda bwange obutaasa nga 10 akataasa kaali ka mutwalo olaba mita bwe nginnyukamu n'emitwalo 10 nange egyange ng'omukyala nga siyingiridde ssente ye kati ekyo kyampa okubanga bw'afuna ettaka naye aba anyumirwa nange ndikozese nafuna mukama nanteeramu omukisa mu ttaka eryo nenfuna ssente neziwerako era nazimwanjulira naye n'asooka n'atyamu omwami kamaawo ndeyagula wasalawo oba wasaba n'olimirako obutunda ennyabo sente z'olimiddeko nga tozitundira ku mafuta ge obutunda nga mbutundira wano nafuna free market nemba nga ndeeta wano ensawo nenjiteeka mu ofiisi nentandika okulenga obutaasa akataasa kabanga ka mutwalo nemba nga nfunye free market nteekaawo ku pampu ku mabbali ga pampu abayitawo bano ab'emmotoka ne bakola ki apaakinga okunywa amafuta abuuza hajati akatunda ng'akola ki ng'atwala nga nsobola okutunda emitwalo 2 shift ey'emisana oluusi ey'ekiro nga ntundayo emitwalo nga 5 ndekera abaana obutaasa bwange ne bantundira bwe njja okubajjako mita ey'amafuta nga mbalansinga amafuta ate nga nange bwe mbalansinga obuki akatunda kange kyannyamba okufuna ssente kati bwe nazanjulira omwami wange ne mmugamba nti mukama wange nno nafunyeyo obukadde bwange nafuna obukadde bwange obutunda obwo natunda mukama nanteeramu omukisa like nazitereka kuba nali nnyina kye neegomba omwaka gwagenda okuggwako nga mpezeza obukadde bwange 15 kati eyo season zaali yiika nga 3 nafuna obukadde awo olwo nali nkyabutunda butunzi nga sinatandika kamula kati bwe nali nga ennimiro yange yegenda mu maaso natunuulira omuvubuka bamuyita Dalausi namulabanga ku TV
neŋŋamba ye ono bw'aba asobodde okukola omulimu guno nga talina nnimiro ate nze ayina ennimiro nange nja kikola ki nja kisobola. Natandika omulimu gw'okuyenga obutunda. Natandikira ku mukolo gwali gwa mukyala ng'afumbiza omwana we neiba wange wammanga awo abakina petrol station. Kati ng'era bw'ogamba nti ffe tuli mu mafuta nange omukyala naye yali mu mafuta. Kati yali afumbiza omwana we ne mugamba ngenda kukolerayo nze ekintu kimu kyenze nineeyama okumuyengera juice ku mukolo ogwo. Natandika ne dispensa zange 2 ne ngenda ku mukolo ne muyengera abantu we batandikira okukola ki okundaba ne banjagala Hajati kajuice nga kalungi ne ntandikira okuyenga ki okuyenga juice. Kati ffe tuli balimi tulima n'emiti. Kati enku tuzitwala ewaka. Kati enku ezo zinyamba okufumba ki okufumba amazzi agakamula obutunda. Kati nze sikaaba na nku enku already ziba zikoze eki weeziri. Ne ntandikira okuyenga omulimu gw'obutunda abantu ne banjagala neebaza bonna abawagidde Mariam Juice. Abantu bonna abawagidde Mariam Juice mbeebaza bampadde emirimu. Natandikira awo omwami wange n'alaba namwanjulira ssente zinafuna ziri $15,000,000 naŋŋamba obadde oyagala ki. N'asooka abalaawo ebitabo bye ng'atidde n'agamba mukyala wange tabanga akutte muki mu mafuta ez'amafuta kubanze ey'omusaala mwami wange yali ansasula. Nakolanga nga nze ampa mwezi yampanga $5,000 buli mwezi. Ez'akameeza 2 byewaka bino bya bizinesi ebyewaka byawaka. Yampanga akameeza ate yampa omulimu. Mwami wange mwebaza nti yampa omulimu nali nkola ki ng'ate ansasula era nga ebikwataganye n'ebirala akugamba nti naawe olina omulimu nange nnina omulimu. Ffe ku mulimu gwaffe guno buli omu yeesasula. Kale ye yali akulira ekyokusasula ate ye si ye yali asasula. Ffe manager ye yali atusasula. Ayina okubalirira bulungi n'asasula omugagga nange n'ansasula kubanga nange nali mukozi. Nga mulina manager? Manager yasasula gwe mukyala w'omugagga? Yali ansasula era ne olwaleero nze manager yakola ki saakyusa sisitimu ng'amaze okuvaawo era manager yansasula okukikola obulungi osigala muleeniyo nga bwe wali otambula emirimu nigisobola okukola ki okutambula challenges tezikkuba nnyo. Bw'obanga osigadde muki muleeniyo nti bansasulanga kati luli bansasulanga 5 ninja neninya nengenda ku 8 nengenda kakadde. Kaakati manager ayina nze omulimu ogwange gwakulaba nti ssente nga bwe zivudde ku pampu ziyingidde mu ofiisi era nze nzibankinze zirina okugenda ku akawunti. Ezo si zange zigenda ku akawunti. Kati bwe zigenda ku akawunti w'osobola okubalansinga ebiki bino ebintu nti waliyo URA waliyo biki ebyo byonna biba bikola kyemisolo gijja abakozi okulya tuba twesasula. Kati bwe yambalansinga n'asanga ng'ebitabo byange birungi n'ambuuza oyagala ki. Tulina petrol station ekayabwe ku Equator areas. Kati ayali aliyo nga manager yeyandabira ettaka liri eyo bawayita Namirembe. Naŋŋamba Hajati eno waliyo ki ettaka balitunda. Kati nenja neŋŋamba mukama wange nti munnange bandabidde ki bandabidde ettaka. Nali nkuzizza olubuto lwa lastborn nga sisobola kutambula nnyo. Ne mugamba genda ondabire ku ttaka eryo sigula mpewo.
omwami wange yagendayo nandabira ettaka nasobola okwongerezaako nenfuna $2,000,000 kati bwenafuna $2,000,000 ettaka eryo nga balituguza $3,500,000 bwe baali balituguza $3,500,000 nga lirimu n'okusasula abaaliko nga basikoota kati nituligula kati ye mwami wange nansasulirako haafu eyali esigadde. Nze nakwata $2,000,000 omwami n'ayongerezaako kuba ettaka awamu twali tulina ekitundu kitwayongerako twaligula $6,000,000. Ekyapa kyange nga nze mutwe olwa ssente ezo zinafuna ate naye yasanyuka okulaba nga ssente ezo saazimukweka saakukuta. Kyekyo kyenkugambye nti amazima anti kiva okuba nga oli mwerufu. Kati nze nali mwerufu eri mukama wange ne mugamba kati njagala ondabira ettaka eryo n'atwala obuvunaanyizibwa n'atakkiriza ssente zange zinfeeko yanjagaliza mwebaza nensobola okukola ki okugula ettaka eryo nalyo nali ndi planingidde kulirimako obutunda ate ye omwami wange n'alaba nga liri suitable for kalitunsi. Bwe yamala okunkyusiza ekyapa kyange n'akimpa n'agula kalitunsi ntusimbako kalitunsi era ekyeki eryettaka saawa zino naliwa abaana bange nendibateera mu mannya abaana bange bonna 10 bonna nina abaana toyiika anti nze nabazaala bukyali nabazaala bukyali ate obeerawo ng'oli mugumu. Ekikulu kya byonna nze amagezi gempa abakyala buli mukyala waali abenga anyumirwa okugattako kubanze mu butuufu we nafumbirirwa twasobola okwekwasaganya n'omwami wange. Omwami wange namusanga nga yali muvubuka wa myaka 3. Yali mukale yalina emyaka 3. Ebiseera ebyo nalina emyaka 19. Kati naye yali talina nnyo we yakoze eki we yatuuse kubanga ffe twafumbirwa tugatta amagezi nze tubanga tusobodde okukola bizinesi zaffe zonna we twatandikira nga tuli bameka nga tuli 2. Ye mwami gunasanga nga ssente tewali ne tukola yali asoma ne mugumiikiriza kuba yali asomera bweru. Yali asomera bamunfunira ate n'okuma omukwano nze era eyansiima mu kufumbirwa omwami wange yali nazaala wange. Nedda eyansiima kale ye yanoonya omuntu ayandeeta mu maka ago n'ayogera naye nga bw'ayagala omuwala anaafumbirwa mutabani we. Kati gwokisobola ate nolaba omwana omwagaliza mutabani we? Kati nze ndabanga mutabani wange yalina okusiima bwakola ki bwayagala naye owange engeri gye yali tabeerawo kyekyaleeta okumusiimira. Kati ate naye bwe yajja n'asiima kubanga nze okunzija ewaffe bannona nga simanyi nti ngenda nakufumbira. Abasiraamu bakola batya? Ng'alabira eyo nagenda simanyi ndi byange. Era wali musiraamu kuva dda? Nali musiraamu kuva dda. Wakyuka lwa mwami? Saakyuka lwa mwami. Kati nenfumbirwa obulamu ne butambula ne tukola. Mu mbeera gye namusanga. Lwakusaawa eno wetwogerera tuli mu 2026. Ajja ati otugambye omwami yakufaako ebiseera ebisinga abaami batuva ku maaso onafuwa kituufu naye majaabu ongambye majaabu ine majaabu eno ndaba tewaliwo kyenjo oyinza okugamba mukama wo waali akamukama wo nakayizi
onafuwa kituufu teri mukyala afiirwa mwami n'atanafuwa nange nanafuwa sijja kugamba nti bwenti bwe nali nanafuwa wulira ng'obulamu bukutamye kati nabeeraawo ng'obulamu bunsobedde era nagonda naye olina embeera ezikugumya ogenda n'otuuka n'olaba nga si gwe gukisooseeko ate ekisinga okukugumya be bano abaana be tuzadde buli lw'oba ng'onafuye ennyo ng'omanya nti nyinayo omwana asoma P5 nze omwami wange yagenda okufa nga naakafuna omwana omu alina diguri nga naye ali ku intaani kati omwana oyo ayali ku intaani naye ayeetaaga sapooti yange ate nga ye yali asoose okukola ki okwambala diguri kaakati oyo yayambala gwakubiri ng'ate gwa omukaaga waliyo omulala agenda okwambala okiraba oyo yaleka tannayambala okusigala nga ndi strong amagezi bangi bakiyitamu n'alemererwa kabe kasinga bunabo okuva mu bulamu bw'ensi kati twagala amagezi kyo kituufu okumanya bugagga omwami n'afa ng'oli mulwadde oyinza okufa butuufu naggwamu amaanyi nalwala nga mubiri nabula emmere nga tokyasobola kugirya ogirya ekutuga naye otuuka n'oba nga kiri kyenkugambye nti nze nalina omwana omuto omwami wange yafiira yali mu P3 oba P2 yali mu P2 kati nga nina okutunuulira oyo omwana ate nga ne bali abaana nze gubatunuulidde nze muzira waabwe ensi yonna ng'ofiiriddwa ekukyawa mu butuufu ensi ng'ofiiriddwa naddala nga waliwo embeera ennungimu eya bizinesi buli ajja gy'oli aba alina kyayagala okukola ki okukuggyako oba wa Luganda oba wansi aba alina kyayagala okukuggyako baleetawaawo ebyobufuzi bingi politics aba mungi kati gwe kennyini bw'oteenyweza osigala mu ki mu bbanga naye buli lw'otunula emabega nze natunulanga emabega ne ŋŋamba nabunya nnyina abaana 10 sisobola kutiiririra baana bange sisobola kulyaza amaanyi abaana bange kati ago amaanyi ago ge gajja mu ggwe wadde oba omenyesemenyese naye ge gajja mu ggwe n'ogamba abaana bange omuntu yenna mu nsi akolerera ki baana be kati nga nalumwanga nnyo nga ndaba nja kuswala abaana okuva ku levo gye baabaddeko oba mu masomero amalungi ge baabaddemu obazze mu masomero aga wansi neebaza Katonda nti abadde akinkuumidde mu bulumi obungi Katonda abadde akoze eki omwami amaze emyaka kati guno gwakuna guno omwaka gwakuna naye nga nali nnina okumanya nti abaana bange saagala badde mabega abaana bange kubanga famire z'abakyawa oba okitegeera n'omuntu ayali owuwa agenda n'agamba nti oyo ali bulungi naye nga gw'omanyi kyoyitamu waliwo ebintu kale nze omwami wange twakolanga babiri ne bizinesi nga nkakasa nti ngimanyi nnyo naye waliwo challenge ezijja ate mu butuufu z'oba nga obadde tomanyi ekyasinga okunkosa nze omwami wange ng'afudde aba URA bajja ne bandeetera olupapula nga luliko 1 biliyoni biliyoni emu mu miliyoni 2 biliyoni
nge biliyoni emu lwaki bagireeta nga taata amaze kugamba anti kati oluusi oba omanyi bizinesi naye ate oba oyinza okuba ng'ekyo nga tiwamanya bukyali kikola ki bukyali kiri bakireeta nga kituufa mu ngeri ya kubba toyinza kumanya kubanga bagamba gw'olina okuleeta ebiwakanya ekintu ekyo kibakuleetedde yo biru yo baba bakoze gw'olina okunoonya obukakafu jjukira nti already obwongo buli tochard naye bakugamba okunoonya empapula ogezaako n'onoonya abaali babakolerako ne bagamba noonya kino naawe n'ogenda gye bali ne bagamba noonya kino noonya kiri naye omanyi gavumenti bw'eba ereese omusolo oba ebanga looni ya banka akankugambe nti ekyo oba olina okirwana okivaamu bw'otakivaamu bizinesi baba bagenda kukola ki baba bagenda gitwala URA esobola okujja neggalawo anti kati olozeeyo mu mpapula mu kwewozaako nedda kino kyali bwekiti nedda kino kyali bwekiti era n'okusasulayo ki sente ogenda mu mpapula ebimu ne bikendeera naye era nga bw'okiwulidde nti biliyoni kintu kigazi era kinene kati olwana mu mpapula era ng'olina okunoonya ssente nze nsuubira singa saayina challenge eyo singa ndi wala nnyo naye neebaza Mukama Katonda engeri gyampaniridde engeri gyampamu amagezi n'okumanya n'okusobola okukola nze bwe mba nga ggwamu amaanyi nyinza okuba nga ntambula oba ŋŋenda nga ku lw'e Masaka ne nyimirira e Lukaya ate ne nsanga omukazi omukulu ansinga ng'akuta akabbo ka gonja naye akulaga gyali akola ki astragolinga awo nziramu amaanyi ne ŋŋamba olaba ono akyasobola okukola ng'emyaka gisinga egyange olaba ono akyasobola okukola nga ne ssente ezange kaleko oba okiraba naye aweerera abaana naye ayina emisolo gy'awa n'ogamba Mukama Katonda nkwatiraako ndabe nga mpiseewo Mukama nnwaniridde abaana bakyasoma gubaaleka mpitu kati saawa zino ali mu P5 waliwo gubaaleka mu senior 1 kati ali mu senior 4 kubanga bwe ngambye abaana 10 mulimo nno mulimo olunaku lwokeera nga ambuleera eri ekuvudde ku mutwe enkuba neekuba ggwe direct omusana ni gwokya ggwe direct yaddala ozuukuka anti kati bwe ngamba ambuleera bw'eba evuddewo ambuleera ye mwami enkuba liri bw'eba ejja oba oli mu ambuleera omusana bugwaka oba oli mu ki mu ambuleera kati ekyo kyakola ki abaana abo baali balina enkula gye bakuliddemu kati saawa zino bamulekwa olina okulwana okulanga obakkakkanya okumanya nti taata yafa ate tulina okubeera bwe tuti ekikulu tutunuulire nti tufunye fiizi abaana abo obayawulizaako ku magezi g'olina nabo okusigala nga balekaddewo neebaza Katonda nti abaana abo nze ne mukama wange nga waali nga bwe nkugambye nti yalimanga nnyo emiti twagendanga mu kibira nabo bamanyi nti omuti bagusimba batya twagendanga ne bamanya bitukola ki bitukola nga bwe nkugambye nti ffe okubaawo kwaffe Katonda yazze atukola ki atubeererawo nti mama bataliiwo ku baana bano taata be yaleka basookwata ku bannaabwe ne batatunda butunzi tusaba Katonda ekyo tusaba amagezi ago Mukama Katonda yaba akitukola ki yaba akitukolera kubanga nange omanyi ekintu ky'okoze nga gwe okyekoledde okukitunda kizibu mwattu era ensi yonna ndowooza abantu baali bamanyi nti buli kimu ŋŋenda kitunda
GTV for unity and development. Kulikayo mukuwumula muko tubadde tuwumudde muko ate tumala okufuna ku birango by'abakama baffe. Hajat obadde olina woonyumya awawooma awawoomera amatu n'amaaso abatulategedde awazibwa ennyo aweetaaga amagezi ag'enjawulo okusigala nga tuli bagagga oba ne tugaggawala batuva ku magezi go ku ssaawa zino waliwo atulaba alaba puroguramu eno nga gwe muzirawe agenda kuyigira ku ggwe osanga ayita mu mbeera eringa eyiyo naye amagezi g'omuwadde wano kati agenda kugayigirako n'asobola okwebezaawo waliwo ennyiri we tukomye ku baana baffe njagala woba otandikira kusanga wali oyagala kyajati oba oyagala abaana bo baleke kuyita mu mbeera nze nayita mu mbeera gyempita ey'okusoomoozebwa okusobola okuvaayo okutuuka bwe tukoze eki abeewakiso baali bakwegomba balaba mukyala w'omugagga anti bo tebamanyi wa gye nakola ki tewava gye nava kati embeera eyo ey'okusoomoozebwa ng'okola nnyo oyina w'otuuka n'ogamba nti nsaba abaana bange ate tibave ewala gye nkoze eki gyenvudde okutandikira wansi eno abakimanyi bo baba bakimanyi oyina w'otandikira nga mu butuufu ku strugglinga kati abaana bwe baba basoma ate obayigirizaayokko obaagazisa omulimu omulala agatali mafuta obutali butunda abaana bange omwana aze owange bw'ajja naŋŋamba nti maama mbadde njagala kafiizi nsobole okukola keeki waliwo webasomesa keeki nzimuwa nga seesaasidde era ezo zaabanga zange nga mukyala owulira okwesaasira eri abazadde okuvaawo okwesaasira eri abazadde omwana azze amugambye maama oba taata njagalayo kafiizi njiga okufumba keeki n'agamba nze siziira omuzadde omulala aba agamba mbwe ekyo aba kirabanga ekintu ekitali ekitalina makulu kati omwana bw'omutrayininga nti wali asoma naye bw'aba ayinayo kyayagadde okukola ng'olaba kinaamugasa bw'aba mulenzi n'akugamba nti maama n'alikaniseeko bampe sente ŋŋendeko oba nkanike ku mmotoka oba nkanike ku piki nze abaana abange mbayigiriza obutakola ki obuteesaasira mu bizinesi obuteesaasira mu bizinesi oba obutanyooma mirimu mulimu abazadde abamu omusajja omulaba alitadde wake naye nga ate abaana bakuba misota ku kyalo ensobi eba ya muzadde eba yabaana omwana ye kennyini ayinza obutaagala bw'aba abadde tayagala oyo omuleka naye bw'ofuna omukisa omwana n'abaako omulimo gwakola ki gwayagala ogwo omulimu gukole ki musapootinge agutambuze kati nze nnyina muwala wange ng'ali ku yunivasite yansaba okuyiga makeup bamuggyako obukadde 2 n'ekitundu nakwata ssente ezo nenkola ki nenzimuwa bwe nazimuwa kati byebibala byendiko omwana oyo bwe yamala okusoma yatandika okufuna bakkirayanti yafunako ne bakkirayanti ng'ali ku yunivasite kubanga ye yakolerangako ne mu hostel ng'era akugamba nsangibwa wano ku hostel nkola makeup yagenda okuva ku yunivasite ng'alina omulimu ogutali guli omwana oyo yasoma busawo naye twanoonya ku mirimu omukyala twanoonya emirimu bw'omanyikiddwa mbadde ndowooza tekikubeera kizibu nga bwe nkugambye nti abantu abasinga bosinkana balina kye bakwagalako ne twanoonya emirimu ne tunoonya emirimu n'anoonya emirimu naye ekyatuyamba nti mu kunoonya emirimu egyo yayina omulimu ki yayina omulimu gwe ogwa makeup era yansaba busabi naŋŋamba maama mbadde nsaba onkwatizeeko nfune ekifo naye kati byebibala byenkungula kubanga nze abaana babadda ku ssomero omwana oyo ebidda ku ssomero nze mpa fiizi
ate ye naawe bikola ki ebidda ku ssomero naye kati yafuuka mweyitira assistant mam naye azimu n'ayambako ku ki amagezi agajja ku maama kati nze ndi muntu n'alyeyita omukodo nti abaana mbawa ssente zimanyi nti ze zisaanidde abaana bange kale mbalumyamu ku baana yeso sikuuze kati bayinza okunsaba ssente zisobola bbawa kati banguyirwa nnyo oli mukulu waabwe era buli omu akubira baaba tulina kano baaba waliwo kano abanguyiza ye obuki agenda naŋŋamba nti gwe mami mwatuwanga ssente entono ng'ate muzirina kati leka ate kulumya ki bano kubanga gwajjanga ku ssomero ng'olina limiti wotukomya naye kati naye ayamba ku ki nti ekyo nkifunyemu nze wange nali sifumba ku masannyalaze naye nagula oven biki ku lwabwe kubanga banteekangako mukyala Majabu Omulamba nga bwe nkugambye nti ebibira n'amanda oba okitegeera era gaasi yakolanga ku bintu bino ebyangungu kyayi nga nfumbisa enku anti nze eyo gye nava wakulira mu maka eyo nakulira mu maka agafumbisa enku era n'amanda ate ekitono oba okitegeera kati sikyankalubiriza ate twasimba emiti gyaffe nze ne bwogenda ewange tewabulawo loole yanku era eba gyeri kubanga enku nzitunda emiti nzitunda naye ate nenfisaako nezenkozesa ki ewange kati n'abaana ebyo nga tokinyumizaako ensonga ya juice eno toyagala kutuwa ku magezi nga bwe nkugambye nti nze nakoppa kwoyo omuvubuka oba omwami oyo waddala usijuice kati namukoppa nga ndaba byakola ng'ayenga juice ng'ate nange nkola ki nina ennimiro yange ey'obutunda obungi kuba nze nakungulanga ensawo 5 oba okitegeera kati ensawo 5 nga bwe zijja wano nsobola okulengako nsobola okuguzaako abansuubulako nange ate nenyenga obutunda kati ekyokuyenga obutunda nekikwata Mukama nanteeramu omukisa omulimu nengwagala kati nze yayambalanga ennyo nenyambalanga olugoye nga lugula dispensa okitegeera nga ndaba nti okugula olugoye luno kati kangulemu ki dispensa n'omwami wange yasooka naye naavaawo nakkiriza n'amanya nti yoyo wange gwenkola ki gwe nnina bakyala abamu kuno bagambanga nti kati oyo anoonya ki oba okitegeera naye nga nze kyemmanyi mu bwongo bwange nti essente kuba kugattako ati okugattako omuntu agattibwako n'atagattikako ebiseera bino abaami b'ennaku zino baagala nnyo okukuba oluseke mu bakyala batya tayagala kukola ate ayagala saba omukyala kyobola tusangiddwa nga abavubuka abato bafumbiddwa kakwite kufumbirwa abafumbiddwa abakadde because baagala okuweebwa mu kwagala okuweebwa okwo nsaba mu mboozi yaffe eno mu puroguramu yaffe eno oyongere osomese ku bavubuka obutanyooma mirimu obutabeerawo okulowooza nti abakyala be banaabawa omuvubuka oyo ng'atunudde mukyala kumuwa tolina wootandikira kumugattako okumuwa amagezi omugatteko nti tukole kino oba tukole kino tusobole okugenda mu maaso sikisuubira nti bwe mba tugeze nfunye omuvubuka ngaono producer wange emyaka gyange nenfuna ngaono producer wange mwami wemalo nze mba nina omuteekamu okusobola okumweguya tosobola kumugattako mugende mu maaso ekintu ekyo abakyala basuuleyo akalowooza wamu n'abavubuka kigatta fembi eri abakyala n'eri abavubuka kati omukyala ng'okuze ng'olina ne ssente yo omwami gw'ofuna ng'olwedde olina ebiseera ebisinga abatakwagala abatayagala ggwe
kigwe aba ayagala kiki kyokola ki kyolina ate omwana ono omuvubuka omuto bw'agaana okukola n'anyooma emirimu nze kankubuulire mukyala nze sinyooma mulimu kasita gubanga gumpaaki sente nze era ondaba ndi mwetoowaze nnyo ku bakama bange aba Mariam Joyce bwe mba ngenze ku sayiti y'omugagga mukama wange nkulaga nti ne wenkoledde ndeka nnongoosezaawo oba oli muyonjo buyonjo bw'engoma ndeka nga nnonze obudisposable ntera ogenda ne akakutiya ne muleka yawe kutiya ye ng'eri mu ebikyafu byenkozesezza manya nti awo atlist ajja kusitula batwale ku kasasiro kitegeeza gwe ng'omuntu oli muyonjo buyonjo nfuba nnyo okuba obuyonjo mbwagala nnyo nyinza okuba nga nze sibukola nnyo naye nze mbukola ki mbwagala nnyo njagala nnyo ebintu ebiyonjo njagala nnyo nga buli kimu nakati okyakamula obutunda ku mikolo era nkamulira ddala abewakisa batakumanyi bagamba era bakama bange bonna bansanga ku TikTok Mariam Joyce anti n'ennamba yange ey'essimu ku TikTok ekola ki ebeerayo ne bampa emirimu ne ŋŋenda ne nkola natandika okufunira ddala bakilayanti nga bwe ngamba nnyina abaana waliwo ababinyumirwa bino ebyange byenkola ebya Mariam Joyce ne babeera nnyo ku TikTok nga banseerayo nze Mariam Mariam Joyce anti era nga bampa ki emirimu ne ŋŋenda ne nkolera ddala nkola embaale embalala buli wamu nkola ki ntuuka ku mafuta amafuta era obaako ne manager nga bwe nkugambye manager yasigalawo olwo manager aba asigaddeyo era akyansasula omusaala nange nnyina omufolowinga obutakosa mafuta naye ayina nze bammanja mu mafuta bwe neewolamu nga ngenze kugula fruits lese okirayanti wange oba sente yazimpa bukyali nenzikozesa nga nize deposit esembayo nkomawo manager n'agamba nti Mariam Joyce tugibanja sente bwezi era singa sigisasula singa tebakyampa na bbanka nebampa manager ampa n'agamba Hajati Mariam Joyce tugibanja bwezi era nenzisasula Mariam Joyce kyakuyiga ki ekiri mu kintu ekyo gwe ataba ku GTV ekyokuyiga kinene nnyo mu nsonga eyo madamu Majabu mukyala w'omugenzi Majabu ekyokuyiga kyenfunye mukyo ti business ne bwebanga yiyo ng'olina abakozi ne bamanager respect sigala ng'obawa ekitiibwa ekyo bwa manager akusasule newankubadde business nga yiyo ne ba CEO abasinga bannanyini business bwe mubanga omwami avuddewo gwe n'ogisigala mu mitambo onyigiriza abakozi n'okugoba bonna omwami be yalekawo naye gwe abakozi bonna mbalaba weebali ngate ng'ekintu kiri mu myaka esatu Medi wali ku mipiira aludde wano ebbanga ddene bukyanganzija mu wakiso Medi mulabawo era n'abasinga bamanyi nti mwana wange ebyokuyiga ebikuliko n'amagezi agakuliko getusharinga n'abatulaba ku GTV madamu bingi ekyamazima bingi era tebirekeka era tebiggwayo njagala ku buli kimu ogende ng'otusunirako mu kitundu ekyokubiri nnina okudda kati abaami bano abaana bitukola nabo oyina naawe okubawa ekitiibwa oyina naawe okubaagala ate nze mbaagazisa kuba nze n'abaana abangi omwana owange bweba holide ajja n'atunda ku mafuta bw'aba mulenzi ajja n'akola ku mipiira nze nyina nga abaana b'abannyinaze naye akola shortage nga abalala era asasula ku musaala gwe tutemako bw'aba tomukkiriza kulaga jjala ate ye owuwo omulwanyisa nnyo obutakola nsobi okusinga ne bali nze kati abo abaana mukama yampa nsinga kukozesa baana balenzi mukama wange ng'akyaliwo abantu balowoozanga nti buba ensonga endeetera okukozesa abaana abaki abalenzi balowoozanga nti mba mbubiranga bba wange waleke kubeerawo baki baana bawala naye nze nga nafuna
emirembe mbaana abalenzi omwana omulenzi akola n'omutima gutya gumu nze era ekyankyayisa abawala n'okulekerawo bakozesa ekayabweyo nali nkosaako ku bawala naye omwana omuwala n'omubbi amwanguyirwa omubbi bw'ajja akolagana nnyo n'oyo omwana omuwala n'amulaga omukwano n'amulaga ngenda kuwasa n'amulaga bingi kati omuwala n'awaayo ebyama byaki bya bizinesi kati ate omwana omulenzi mpozi nga ye mwennyini nga yalina omuze ogw'obubbi naye omwana omuwala ne bw'aba tagulina onazze okumulaga nti buli kimu nja kikukolera asobola omuteekamu omutima naye nze abaana bange bano abalenzi ye security era bw'ojja wano n'oyimirira kumpi ne woofiisi yange omwana omulenzi wajja n'akubuuliza obadde ogamba ki obadde ogamba otya era ne bwemba mwendi nze nga mukama wange yakafa nga bakulaga nti bamperekera twagala tuleke ng'oyingidde munda nga bw'ojja wano emmotoka yo baba bagikubye dde ekifaananyi ng'ate sinza abagambye naye nga beekuuma nyina omwana oyo gw'ogambye Megi yagamba nti kati Hajji yavuddewo naye singa Hajji tyavaawo wano tuba situgenda kukola ki kubeerawo kaakati tulina okubanga tumukuuma bulungi tusigaze ki omulimu gwaffe naye ng'ebyo baana balenzi nze mbalinamu nnyo eddembe banjagala ate nange nkola ki mbaagala ne mbalaga nti nange omwana amwannyinaze mumuyigirize wadde aba asomye wadde aba akyayeyongerayo naye knowledge eyo aba akoze eki aba agifunye abantu b'omuwakiso obawa magezi ki okwongera okugaziya bizinesi zaabwe naddala leero tunuulidde nnyo abakyala mu puroguramu y'olwaleero n'abatulaba eggwanga lyonna n'abeekawoko akola Wiginston kati eyo ali ku yunivasite abaana baagala okulabika obulungi nange ate oluusi nemponako kuki ku upkeep mba mpaayo asaanidde naye annyambako era omwana oyo nina kemwebazaamu ak'ensuso nti taata waabwe bwe yafa nina kineebaza Katonda nti Katonda naye alina kye yabawa omwana yagenda mu international school n'abagamba maama wange tagenda kusobola sente zino tagenda zisobola yagenda akaaba yali asomera ssomero liri eyo Kajjansi baliyita Schools liri wa ku Ntebe Road iziti Ntebe awo nga ku Didi's side ezo Kugaba Road yajja n'agenda mu ofiisi n'abasaba maama wange tagenda kusobola ng'akaaba n'abagamba sigenda fiizi zinnemye nze okusoma kukoze eki kuganye maama wange tagenda kusobola naye sinze namutuma ye yali ogwo n'agenda omwana oyo yeesabira basale era baagimuwa neebaza essomero eryo baliyita Schools International naye yasobola okuba nga awa hafu basale bamuwa hafu basale nensobola okuwaayo ekitundu ekisigadde naye era Mukama Katonda n'amuwa n'asoma n'amala bamuwa emyaka 2 oba okitegeera era nnyina n'omulala yali Gombe era taata we bwe yafa naye yagenda nga simugambye neewuunya bwewuunya nga bampadde hafu era neebaza essomero ly'Egombe neebaza essomero lya Schools nti nagafunamu abaana bange baafuna hafu basale naye nga wendi nnyo ku lw'obulungi bw'abaana bange nze sikyalina kyenjagala akadde kakutwala akatalekeka abakyala amagezi bugagga kumanya ky'oyagala nakulwanirira baana bo olutalo lwonna tolekereranga mwana wo oyina okulaba nti omwana we ayina okukola ki ne bwakunyiiza musonyiwe kuba ye gwamuzaala mukakkanye mwogere omwana wo asigala ye ki ye mwana wo ate omwana bw'aba akoze ensobi n'oyogera naye n'omuwumbawumba nga tokozesezza bukambwe bungi akkakkana
abaana bano batukyawa kuba tubakuza nga naawe okimanyi omwana toyeze oba mukambwe naye eno bubaba bakuze baati beetaaga bukambwe baba beetaaga kuteesa ye abaana bangi bakyaye bazadde baabwe ng'akugamba nze maama wange simwagala nze maama ye muntu gwensinga okukyawa nti obukambwe eri buwajja mu butongo omukuza obulemeddeko n'eno mu buki mu bukulu naye eno mu bukulu abaana omuzza kati buli lw'obeera nga oli mukambwe omukanga yeeyongerayo buki bweyongezi bannange mwenna abalaba tv eno UTV omulimo tulina Mariam Joyce anti era nsaba mirimo buli ampa omulimo aba awadde abaana bange school fees buli ampa omulimo aba awadde abaana bange school fees aba abawadde abaana bange obulamu obulungi endya ennungi na buli kimu nze buli lwompa omulimo ngukola na buvunaanyizibwa lwa njagala nnyo okumpa emirimu gy'emikolo nkola omukolo bulungi nnyo era negunyuma era n'emikolo gyange mujja giraba nze ntimba wange wa Mariam Joyce nkola ekintu kyonna ekirungi seetaapu ennungi ku lwa Mariam Joyce okulabika obuki obulungi sirina mulimo gwe nnyoma kasita kubanga gwa Mariam Joyce nze ngenda n'enkola era n'abaana bange mbayigiriza nnyo obutanyooma mirimo n'abakyala mbakuutira obutanyooma mirimo buli wonnaabeera noonya ekisingako noonya nti kino kye nnyina nga sseeko ki bannange mwenna aba GTV tweyanziza okutuwuliriza tusaba Mukama abawe ekisinga obulungi. Twagikoledde Wakiso wano ku Majaabu ewajati n'ebigambo byatusomeseza Jati Maria Joyce. Ebigambo byatusomeseza bibadde bingi, bibaddemu okubuulirira, bibaddemu obuzadde, bibaddemu okukola, bibaddemu amagezi. Twakugambye nti okumanya bwe bugagga. Bintu bingi nnyo byatumanyisizza oba oli abwe watusaa kuyitamu naye olw'okuba tufunye omusomo gw'omukyalo ono nkakasa kati puroguramu eno woogirabidde okuva lwetandise paka kuggwa osobola kubiyitamu ate naawe nobeera ekyokulabirako eri abalala. Ntubirako abantu bange abeekawoko mwenna abeewakiso ne DK Saloon nkwetaaga ojje naawe osomese abantu ku GTV nga bulijjo mbeera Josephine Nakibuka omwana w'abandi omukama wankuumire mbeere bulungi mweraba.